about Sipimika ate nawe ne mugenda ku chapter endala ya bize mchala najja n'alavayo n'agamba Spice nti mupimika. Which side are you? Nze ndi Washiba, of course. Okay. Then mukupimika kwesi kiwanti nze mbagenda okupima mwendi. Spice asa kumpima. Sasa nagezaako. Apima oli sinze. Atira neri japime mbako ngandi ndinenga. Washiba yayinza okupimayo. Kapa kati tukwaniriza kuti. Yagala. Oli fit? Steady. Tugende kulimba lwa busy tutandikire ku nsonga yennyini. Oluyimba luli lutya first of all, audience yalu receiving etya? Oluyimba luli kutambula bulungi nnyo, audience elwagala amanyi namwe gye muli mugalaba. It's doing so great. Lumu ku nnyimba ze nali ntadde ezidduka speed ne zindeka. Kati nze ndi mabega wa Ronzi jandugoba bwenti. Yeah, Ruduka speed, and I'm so proud of that. I appreciate that part. Okay. Yeah. People say abantu abakola ne collab n'oyo omukyala. Talina omutima omubi. Ni Shiba? Nedda. How can you describe Shiba? Sijja kwogerera balala, but to me, I have never worked with an artist nanyanguyira nga Shiba bwanyanguyidde. Takoma by the kukola nawe, she advises, she's supportive, ayambako sigezaako muwana, sigezaako mubagaza. Kitegeera amazima gali nti this is a good person. What makes a great artist? On my side, I'll say what makes a great artist is how you combine things that make you a brand. Okay. Oshegira kubanga bintu byanjawulo ebitufuula brand nga onoga brand Kapakat, brand Shiba, brand Bebe Cool. Oshegira bintu byanjawulo ebitufuula brands ze tuba tuyimiriddemu. So omuntu bwa coming together, first of all, bosigala muskini obwe ngamba bosigala muskini ontegeza nosigala nga gwegwe. Kati nokwata ebyo ebikufuula owaka bino bigatta ku being you, and you stand as a brand. Ngamo identify them kati Kapa ya isewo Kapa tumumanyiko nation. That's what makes a great artist to me. How you put together things that make you a brand. When audience receives you guys, ne mubeera famous and known to everyone, muluzinga humanity ngenda ku nsonga ya Jacobo. Yafaona agamba Shiba talina humanity nti oba publish okubeera public ne. I think chongenda chansaringa wait. Apart from us being celebrities and everything, we are human. Yeah. Bono nyiza nenkuwa reaction yange nga human. Oshegira ngo overstep nze nenkuwa oluyi ddala chinfula monster. You're provoking me. Yeah. Oshegira abantu abasinga batu provokinga paka ku limit yesembayo so that akujjamu ekyo kyanagenda nagamba abantu nti olichi oli mubi. Oshegira ndi muntu Shiba muntu these people tuzukukanga olunaku sirulungi naffe tugenda mu nsonga mind you ate zijja ne side zaayo nazo. Sometimes olunaku lugaana business sente tezivaayo. We have those days. And on such days we react nga abantu abalala. So omuntu akusangamu eyo zone ate najja ne nonsense okitegeera kusaawa eyo nova oli omutuufu n'avaayo. Osijja nagamba oli omutuufu oyo omuntu abaawo mu buli muntu, that angry person oli n'amugjayo then nagenda nagifuula general story. But if one person says you're bad and 10 say you're good, full stop. Emabegako Fefe yakuba Jahaz pia nti kyekyali ekivulu kye kisooka. Abantu bakwagadde. Do you still have fear okutegeka ekivulu ekyetengeredde? Sijja giyita fear, nja kugamba sinaba kubeera ready. Sagala kola nsobi ya Martha Mukisa. Kiba kibi nnyo obutayigira ku banno. So njagala kubeera ready, njagala having enough music to sing for people. Njagala abantu bange babeere nga basobola otuula for 4-5 hours nga ndi mu basavinga. So sisiba ku bajiji, what is it called? No zizika, it's called kuzizika, so that something can stand. No, I don't want to do that. Njagala mbawe show nga bya ddala si bya baba ayimbye ennyimba nnya kubaze mumanyo baza ine ebirabya imba temubitegeera. Sagala drama oyo njagala nga bwenzija ku shongo oli agamba nayingire saawa emu mvudde musaa mukaaga sinawummula okuva bwedda mbuuka bubuusi. That's the kind of show I want. Yes, so until I'm ready nja kuba na wayogera bintu bingi before that show of Martha Mukisa outcomes wazitangaaza abantu ne bagano zitegeera oli mulogo kuba ebintu bizze bibaawo bye wali oyogera. Si kuba mulogo buli omu yali akimanyi just nze nakyogerako. Okay. Naye buli omu yali akimanyi ali wakati ani Martha mumpe ku namba y'omwana wetu mukubire ko baita omwana ajja kwetuganga ajja kola ki ajja kwetuga omwana yeetuganga muli mbyokusaaga. I really don't know. I think she's doing good. I've met her a few times after the show nga tannabakogga neŋŋamba kirabika yabimanyiira bintu bya disappointment abamu babimanyiira.
Yeah. When will you be ready? Alabye omukulu gwa mita Salongo ensi tebalina na luyimba lwe bamanyi wanise cricket over. When will gugenda beera ready? Tanagwa ekyajja gugenda beera ddi ready nga ato ine ennyimba eziwera. Ennyimba weziri nenga bwe gambye tezinnaba kumala oba bafaani wange tezinnaba mala. Oyagala yimba ng'oyezezza ennyimba mmeka? I want to sing nga bwe gambye nti oluyimba lutwala eddakiika 3 buli luyimba oba 2 ezange zimuno za dakiika 2 dakiika emu kitundu. Kati stage olina okuyimba from about 8 to midnight. Okakasa zimala gwe zange z'omanyi nsobola oziyimba between saa 2 paka saa 5. Nze ndaba zimala because you have collabos. Tekisoboka kuba weka. Okimanyi nina collabo 3. I have a collaboration with Kabako. Okay. I have a collaboration with I have a collaboration with Shiba. Walwenda? Oyina neyo wa Buyu. Gravity. Munnange nesanga nzijeyo oluyimba. Yakusazula? Ne kati? Naguno gwaka. Ababanja bongera kwegattako. Babanja abasigala bajja babanja bamalamu n'essuubi. Waliwo yadde kuzimu ng'akolima kwegamba bye bintu bya Buyu. Buyu ng'alina omutima mubi. Bibe zibeera mbeera z'abantu. Era Nanyaga n'omukazi. Nali mayinza oba kubanga ndidde mwana nsonyiwa wa. Banswipinga nga bali banne. Okay. Naye nga byebyo. Talk about Sipimika. Ate nawe awo ne mugenda ku chapter endala eya Bize. Mukyala najjayo n'alavayo n'agamba Spice nti mupimika. Which side are you? Nze ndi wa Shiba of course. Okay. Then mu kupimika kwesi kiwanti nze mbagenda okupima mwendi. Spice asa kumpima. Sasa nagezaako. Apima oli sinze. Ate era neri gyapime mbaako nga ndi nenga. Ewa Shiba yayinza okupimayo. Ye waba awulira asobolayo naye no tagezesa. Tagezesa naye kimanyi tasagezesa. Yeah. Okyogerako ki buno backbite bwe bali mu kweruma because you are so friend. If you know Kappa, you know I'm having fun. Bwaba Kappa omanyi okimanyi nti nnyumirwa nzezeze binnyumira. No backbiting ze beeruma. Binyuma gwe tonyumirwa. Katika kuze binyuma bitya bye birungi kye bikirimu. Kasita bato teba physical. It's okay. Ate ekirala lwakuba kali kayomba nnyo naye if it is musical nga musabula music ndongo ku ndongo ate nze kati naddala nga dansola tandizo tabako dansola oli samtegedde naye kati nga dansola ayitinga naawo. For me that's fine as long as it's healthy. Ashegeera kasoli alekerawo kasuuka ennyo kuba teri amudamu naye afiirawo. It becomes healthy when music upon music. For me that's healthy. I love that cute violence. Then wekituuka physical nedda siwagira physical naye ate bw'onnumba physically oboze physically. Ebirungo byagamba byo wabiwuliddemuko. Ebiriwa byonna. Abirina tabirina. Oluyimba. Oluyimba lwo terunyuma ge mazima tebinyuma. Olwa Spice. Tebinyuma tebinyuma. Luyimba kiro yalimba yayimbye ne lukunyumira. Weziri by the way. Siri regular enyuma ha breakthrough nsanula enyuma kandabe. I don't think Spice has a dancehall song I like. I love her Afro music. Dancehall amundekere. Atoyogera amazima. Dancehall amundekere. Okimanyi nti ennyimba za Afro za Spice zinyuma nnyo. I have most of them on my playlist. Dancehall sinako n'olwa. Tine luno lwennyini nayo ate kino kyasusse. Birungo terunyuma. Yagenze okwanukula nga mulina we mulaze muli ku level ndala. Nade simanyi nti ayanukula ffe twatedde twabadde tubala the right time okuta because when I went to see Shiba and we did the project we had a date for release. Era date yabadde etuuse. So bwabaloza nti twade twanukula ye tuli busy. Made mukola. Twade tukola project. Project yetu ina gweyogerako tena we mentioningira muntu yena tena gwetunulide project eri general. Omuntu alimugamba bana tuli busy we tubabulako ku maaso temunyiga nnyo tuba tukola. Ashegeera tuba busy. Siraba we mentioningira oba we replyingira muntu yenna. Bato nebawe eno who can win another? Tia wakana Spice ne Shiba kuba tukimanyi gwe Kappa Spice taina kya kugamba. Atasobola nawe. Ku bato. Tasobola. Omuluma bufi. Uganda wange ekiki kino kyolumba wagambye ye fala. Then bala babiri. Abo babiri of course Shiba jamusinga era naawo because babikumenya bana media bamenyedde ebintu ebiryo byazo wano tetukuba wano tetuvunza wano ge mazima. Spice is good. Okay. Shiba is better for now.
tomanya maybe mu future ebintu mukama abikyusa, but for now Shiba is better, and if it's a battle she'll still beat her. Yeah. Okay. Bukama kibo bubaka kibo omusindikira kuba abantu abasinga bagambye anoonya luyimba ensonga lwaki ali mu kwesiba ku Shiba. Kisoboka kiyinza okubeera nga si kyekyo, tukola bintu bingi nnyo, so if kyabadde kyakunoonya luyimba kansubire feedback yagifunye gyonna gyeyabadde anoonya, because omuntu akola ekintu for intentions. Bw'aba si kyeyabaddeko then tugende mu maaso n'endo ngeno tonyimye tudde kweddako. Ogamba obusemba akapakati nga nkuta nnyo bizi eri out. Okay. Kapaya mwebagala nnyo.